ekirala ne mu judgment ba lawyers bagenda bannyonnyola nti judge asinzidde ku kyokugamba nti akalukaddibwemu nze siri mweraliikirivu seewuunyiza bino bye tuba kama ayogedde eddoboozi ly'emitiana livuddeyo tuli bawanguzi era neebaza Katonda. Nali nagyewala munoonyeza kati ndowooza mwaka almost mulamba naye finally akomyewo ekyo kyekitegeeza era twabadde tukisuubira byabadde birungi. Of course wabaddeyo tear gas naye poliisi ndowooza namwe mwagimanyiira poliisi ya wano simanyi ndowooza bagigamba erina providing accountability for tear gas kati baba balina okuba tear gas bagambe nti ne wano n'emityana nayo twakubi tear gas maybe wa ssente bweziti simanyi naye nze kyendowooza kuba nabadde sirabawo nsonga ekubya tear gas. Mpeereza nga munnamawulire mpeereza bulungi era ndi very proud olw'ebyo byenkoze and I'm sure abantu benkoze nabo bali proud nange naye nina passion era ey'okuweereza abantu mityana yewaffe mityana gyenva kakati kabi ki bwe ngenda ne mbaweereza ng'omubaka omukyala owa district eyo. Lwaki nga munnamawulire tagwanidde kubeera member wa parliament nti lwaki ki ekimugaana kubanga qualifications ez'omubaka wa parliament kasita obeera ne senior 6 si bwe guli kakati lwaki ogamba nti ate ono yetasaanidde kati oŋŋamba nti omunnamawulire talina kulonda oba munnamawulire talina kusalawo ku bukulembeze. Omunnamawulire alina right endala yonna ne bannabitone balina right ng'abantu abalala bonna. Bw'obanga oyagala nkulonde bw'obanga oyagala nnonde omukulembeze lwaki ate toyagala neesimbewo lwaki toyagala nkulembere? So nze nkirabanga one okutyoboola nti lwaki munnamawulire teyandibadde mubaka parliament ate nga tubalabyeko namboze munnamawulire semuju munnamawulire n'abala bangi nga ntya biki naluli neesimbawo. Kati omuntu yenna asobola okukola omulimu gwonna nga nze bwe ndi mawulire naye bwe yali mu poliisi ate naye yali mawulire tokimanyi ekyo ye yali mawulire. Kati nsaba nsonga yonna emuntisa kati mutya nti agenda kunkuba tugenda kumeggana bigo kalulu kakuvuganya. Bw'obeera omubaka parliament okolera ekitundu abantu b'okiikirira ne Uganda yonna. Bannamawulire bakola ekitundu ku Uganda n'emityana gye nkiikirira eriyo bannamawulire. Therefore biki bye ngenda okukola omubaka wa parliament byonna byalina okukola okusingira ddala debate mu parliament okutuusaayo ensonga bannamawulire ensonga ki ezibaluma nga tonnaba kutuusaayo nsonga ezo. Kati nga nze munnamawulire nina okusinkana era abamu bakimanyi tubadde tusisinkana nga mbabuuza tisinga mba mpiseemu mwandyagadde ensonga ki eba ku mwanjo ku bamawulire abasinga bonna amaloboozi gaabwe gali ku ngeri media houses gye zisasulamu. So ebyo byonna mba nsobola okubituusaayo mu parliament naye jjukira teweerabira nti abantu b'emityana bye babeera bakoze eki bebeera bannonze. Mbadde nkola mu mawulire anyone can attest to it nti mbadde very professional mbadde very balanced nti endowooza yange sigiteeka mu byenkola mbadde nsoma amasengejje. Wali owuliddeko nga waliwo script emu gyendeseeyo kubanga si ya NUP. Wali owuliddeko eggulire erimu dino nendisoma nnyo eddala nendisoma katono script nendisoma paragraph 2 oba endowooza yange nengireetamu nga nsoma mawulire. Ekyo kye batugamba nga bannamawulire. It is true nti osobola okubeera n'endowoozayo naye endowoozayo togitabika mu byokola nga munnamawulire era ekyo kyenkoze obulungi ennyo. Bayimbi banne bangi kyogera nti bayimbi banne bangi yabamye kaadi tekwabadde kummu bakuwa yabadde process ng'erimu emitendera 3 nga muba mwesimbyewo abantu abawera ku kifo kimu nga balina okulondako omuntu omu. Ebibiina ebirala byabadde bigenda mu primaries. Ekibiina kya NUP twasalawo okukola nkola ndala. Buli omu ajja ne weeyogerako nogaa nti bino nze byensobola era campaign yazitambuza bwenti n'ebirala byonna era ne bagenda. Nze nafunye ntya kubanga tewabaddeyo omuntu mulala yenna eyazze okusaba kaadi eyo. N'olwekyo ne bagingonnomolako ate nga ŋŋwanidde ate nga nina amaanyi NUP ng'enneesize nti nja giwangula ekifo eky'emityana era ngenda kiwangula. N'olwekyo tewabaddewo gundi yonna nti oba kubanga ani no kubanga nina obusobozi obwo. Ate kankubuleko n'ekirala nti n'ebibiina ebirala ebyobufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti byategedde nti baagala yalimu omulamwa baagala yalina amaanyi baagala yagenda okuwangula ekifo kino nabyo ne bigamba nti tuleke baagala akivuge. Bakkiriza dda kubanga bakimanyi. First of all njagala ntegeeza abantu nti omuntu ogenda okwesimba ku mulala tekitegeeza nti alemeddwa kyekisookerwako
ayinza okuba ng'alinawo byakoze yeebale awo wakomye we mba ntandikira kubanga omanyi tulowooza nnyo negativity abantu balowooza buli kaseera nti ebintu birina kuba negative bw'aba alina byakoze tweyanzizza kati nange kantandikiraawo ekirala omuntu gwe neesimbyewo naye alina emirimu emirala ati gimututte nnyo ejja ministry kati kaakole egyo mityana efuna eddabodabo mubeere ne minisita mubeere n'omubaka w'abantu oli akola emirimu gya ministry baagala aweereze bannamityana ekyo nkyebaliza mukama wange yanjigiriza nnyo nti olina okumanya weprogramminga nomanya nti mu kiseera kino nina kukola kino mu kiseera kino nina kukola kino mu kiseera kino nina kukola kino kati family ebeera support base yo bw'otaba nga family eŋŋumu ebintu ebirala